Yako akawuwo. Mu myaka egy'ekinaana nga gitandika ensi yajjula ekyobeera olw'ekirwadde kinamutta ekyazinda abantu. Ekirwadde kino kyasinga kwegiriisiza nnyo mu bitundu eby'ebuddu era ng'ebigambo byatandika okuyitingana ti oba olyawo tiwaliwo bannayuganda naddala abaali babeera e Rakai abaaliko bye banyaze mu Tanzania olwo ne bavaayo n'eddogo eryali litta abantu. Alone and frightened, all the darkness, the days are long. Wabula kye batamanya nti Uganda yali erumbiddwa ekiri atabala olw'ekirwadde kino okusaasaanira mu kwegatta kyokka nga tewaali akimanyi. Ebitundu byonna okuva e Masaka okudde Mutukula ku nsalo ya Uganda ne Tanzania byonna ebisinga byakosebwa. Kaweefube w'amaanyi yassibwawo gavumenti n'ebitongole ebirala bingi okulaba nga bazuula ekyali kimalawo bannayuganda era ne kizuuka nti akawuka kano kaali katambulira mu musaayi era ng'okusinga kaali katambulira mu bikolwa eby'okwegatta. Mu kaweefube w'okulwanyisa akawuka kano gavumenti yateekawo ekitongole ekiyitibwa Joint Clinic Research Center okunoonyereza ku kawuka kano eddagala eriyinza okukalwanyisa n'engeri y'okulabiriramu abaali bakwatiddwa. Kubanga ebiseera ebyo waliwo ebitongole ebirala ebibudaabuda abantu ba HIV ng'ebya taso ne bibawa emmere abalwadde ne bibajjanjaba obulwadde obumu obujja olw'okuba nga akawuka kagonzezza omubiri. Naye kati ffe twali tulina okunoonya research eddagala erikolera ddala ku kawuka n'eddagala eddala erisobola okuwonya obwo obulwadde obujja lwakuba omubiri gugonze. Okuva olwo enteekateeka z'okulwanyisa akawuka akamukenenya tezadda mabega nga gavumenti efubye nnyo okukubiriza abantu okumira eddagala eriweweeza ku nnawookeera ono ko n'ebitongole by'obwannakyewa nga waliwo n'abo abazze bavaayo ne beerangirira nga bwe balina obulwadde buno ko n'okuzzaamu abalala essuubi. Njagala okulya naliko okunfumbira doodo nali nzirukana nnyo embiro nga nnyingi banfumbira doodo ate doodo nayongera embiro nnyo nemba ate nga sipiidi y'amaanyi kati okufuluma sipiidi okw'embiro kwantula okukenena nemba nga sikyalina mubiri gwenzo mpita mulamu nnyo gwe lwasirimu nze namugjawa nateeka mikono mu bbanga nensaba Katonda nti ampe sirimu. So kati olunaku naalongolo yali aŋŋamba n'aŋŋamba olowooza maama wo yafa ki ne mugamba simanyi kubanga taata wange teyaŋŋamba. N'aŋŋamba kati mukwano gwange alinda wazaalibwa n'obulwadde bwa mukenenya bwe bwatta ne maama wo naye njagala ogume. Wakati mu kwefumiitiriza ku kirwadde kino okujjukira abatugenzeeko ko n'okuzzaamu amaanyi abo balina akawuka akamukenenya abamu ku balina akawuka kano baliko obubaka bwe bawadde bannayuganda. Nze naawe abalina akawuka lekerawo okusiiga akawuka leka kakome kufa abakayina generation yeneddawo esangewo nga tewali kawuka. Ate ye Mbabazi Prose bwakunyumiza emboozi ye toyinza butakwata ku ttama anti ono akawuka yakafuna alina emyaka 16 gyokka ku bizinga gye yali awangaalira ng'on'omusajja Kalitima ye yamusobyako. Ono agamba nti obulamu bwe tebwasigala kyekimu nga n'olwagenda mu ddwaliro ne bakamutema nti alina akawuka kamukenenya kino olwagwa mu matu g'abakadde be n'enkolaganawo yakoma. Oluvannyuma eddwaliro lyamusembeza n'atandika okusomesa abavubuka ku bikwata ku mukenenya geno gye yafunira n'omwami nga naye alina obulwadde buno ne baagalana ne bazaala n'abaana baabwe babiri. Wabula newankubadde nga bazaala obufumbo tebwawangaala olw'ab'eŋŋanda za bba okumulemesa era ne baawukana nga n'abaana be baabamuggyako. Mbabazi asabye abavubuka ko n'abantu abakulu okwekuuma akawuka kano akamukenenya nga bakozesa emitendera egiyitwamu okukeewala. Nsaba abavubuka tubeere nga tumanyi nti ebyo bye tugamba nti switi tawoomera mu kaveera ebyo bya bulimba. Njagala mukisse mu bwongo nti akapiira kano
kagenda kuntaasa bingi, kagenda kuntaasa obutafuna mbuto ziseeyagalidde. Ekyokubiri, akapiira kano kagenda kuntaasaako obutafuna birwadde bya kikaba, kubanga ekyokubivaako ndaba nga tetukisobola ng'abavubuka, naye ndowooza nti akapiira kano singa tukakozesa bulungi. Olunaku luno we lutuukidde ng'eggwanga likyalwanagana n'ekirwadde COVID-19 nga buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okwekuuma nga tuli balamu. Richard Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.